bamuwe ebintu nawe wagira omuvubuka bamuwe ebintu bamuwe ebintu bye takyali naye yamugamba sikwagala era omukutakwagala nti sikyagala kubeera naawe genda bakuwa ebiki sajja bamuwe ebintu omuvubuka buli muntu aga bamuwe ebintu yabaga nti mukopi yabaga nti mukopi babyogera akala babyogera be babinyira eyo family sigimanyi nnyo n'omuvubuka simumanyi nnyo naye bamuwe ebintu bamuwe ebintu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nkwagala nnyo gwe munnanga agenda maaso okubanga ate otugoberera nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera nze muzzukulu wa Kisolo Sematimba wanate mwenna abatugoberera okusinziza yonna gye musinzira tubaagala nnyo kyenkusaba kiri ekintu kimu subscribinga likinga commentinga teekako kyonna kyoyagala kibuuze oba oyagala kwogerera ku mukolo gwo era nkubira essimu yange wansi aba mpereza akameseji tujja kuba twogerezeganya nkuyamba okuva ku mukolo w'ogulowooleza sikufunira musajja oba mukazi naye nkuyamba kukuteekerateekera omukolo okuwa ku guidance okugulira ku bintu bye weetaaga okubulira ku biki ebitraining biki ebiriwo biki bibagula ebatola kwanjula ebintu eby'emmengo nine namba emmengo ndi mwogezi yakakasiba ndi namba 10,10,12 so nga nkozesa namba eyo nsobola okugulira ebintu by'emmengo byonna bino ebikozesebwa mu kwanjula ebirabo gomesi amakanzu n'ebirabo byonna wrapping byonna bikwasaganya decoration oba okutimba kwambaza omugole omukyala ne n'ababuuza bonna nsobola nabo mbirina decoration yena mulina oyagala kagazeba akalungi oyagala ka photo booth oyagala tent y'abantu 10 bantu 3 bantu 5 bona emikolo gyonna tugikola nze kama kwogera emikolo gyonna njogera okujjako edduwa gye simanyi nnyo bulungi naye emikolo kwanjula biki ebyo bye tugenda maaso okubanga tubikwasaganya Hajimiti agamba nti gendayo asobola okuba nga ate akola ku nsonga zo bw'obanga olina okusomozebwa kwonna kw'oyitamu ng'omuntu bisomoza tebibula ebyemirimu bikalubyemu olinamuuko obuzibu ne ssente zo zifuumuuka luzifuna ne zifuumuuka wagenda ku Bulaaya olemedde okudda oyagala kugenda naawe biganye ssente zo bw'oziweereza tolina kye zikola abaana baganye abaana tebategeera otaddemu school fees enaasoboka abaana tebategeera onoonyeza omusajja ategeera abuze onoonyeza omukazi ategeera abuze oyina ebirwadde mu ndomo olubuto oyina ebigalanga oyina ebikiki oyina omudiba oyina omusiraani ebyo byonna byonna Hajimiti asobola okukulombera ku dduwa ng'omukubidde ku namba y'essimu eyo 075 2971515 omukubireko ate musobola okuba nga ate mukwatagana naye akuyambe mu nsonga ezimu oba endala olamu bujja kubeera bulungi bujja kuba nga atera okutambula bulungi nnyo nnyini ddala wiiki eno wiiki ewedde n'eno ndabye omuvubuka oba namwe mumulabye abanja ebintu bye ku buko ebintu bye yasasula n'ayanjula n'awayo n'amahale naye omuwala amwekyangiddeko omuwala amwefumbiddemu omwana agamba agenda bakuba ebintu bye bwagenda okukima ebintu bye tebabimuwa bamuggalira bugalizi bamukuba mayinja n'ebirala byonna byonna nina pasa Sematimba tugenda kuba atubuulira ye abitegeera atya ebintu ebifanaganako bwe biti mu mbeera ezo zonna pasa sooka obuuze ku bantu bo sooka obuuze ku bantu kubanga abantu kikulu sooka obuuzeeko baagala nnyo era nsanyusa okubanga ndi ku mukutu guno ogwa Kimbo Updates
mwebale nnyo twagala mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga mwebale commentinga era mpasaba mweyongere ate nga nyongera obategeeza tukyaleetera ddala ebintu bingi nnyo ebyokuyiga. Alright. Ensonga yaffe enkulu kubasomesa bakiri bye twogeramu nawe n'ojjamu gwe byolaba esobola okukola ki okukuyamba. Kale tugenda kutunula ensonga z'omuvubuka abanja ebintu bye ku buko ate agenda okuleeta omukyala we ng'omukyala ate alina omusajja omulala. Omukyala amugamba wowe yagala ddayo newaffe bakuwa ebintu byo. Omuvubuka siibye wiiki eno nena nga ali ku buko ayagala bintu bye ayagala entebe ze ayagala tanka. Muzeeyi yamuguddeko musanga alekanira ewakaawe. Obadde obiraba? Mbadde mbiraba. Abanja amahale zezo sente abasiraamu zebawa omukazi seekawo ku kyalo kye yakola omukolo gw'okuwaawa ye abanja simanya asatu era si musanyufu. Era naye si musanyufu gwe ng'omusumba ne taata yennyini si musanyufu. Taata azaala omwana ne taata azaala omwana kubanga jukira omukolo we bagukolera ku bukojja kitakiriza ewazaalibwa omukyala maama w'omwana okitegeere ekitali kituufu era taata si musanyufu. Kati taata from day one bati basobola funa mukisa ogwo ogwa taata okuva mu nnyumba yes akiro kigere kikozesa ogende ewammwe mwanjulire ebirala bina mukisa ogwo kufuna mukisa gw'abazadde. That's why abantu abasinga bonna bolaba abawala ne bagenda bapangisa basenga ne bakola batya okuvuta busa kubeerawo tebuyinza. Abaana abawala babadde ki sente lwaki okkiriza omusajja gye wammwe ng'omanyi olina gy'oli tebaagala kumanya ekisooka abantu abaana n'abazadde mulimu n'abazadde ng'omuzadde osobola okusanga ng'omuzadde nga ye omwana we yamufula kya busuubuzi amulyamu wano nawali kuba bw'owulira sitori bakugamba binabulidde omuvubuka oyo omuwala we yeegana omuvubuka ono olwedi ate maama yayina gwali mu kumutekeratekera omuvubuka omuwala yayina omusajja nga ne taata amukola ki amumanyi naye nga kati nga te ono maama ayagalizaani ono omupya ali mu kubanja ebintu tayiga omukolo kwe gutwale wa maama. Yes maama yabirimu nga taata yagamba agwo omukolo kikeekyo temuguleeta wange kubanga taata yalimu oli yalaba dda ku musajja omulala gwamanyi kati olibanga taata kati maama nga omanyi kyebakujjukujju naga notoleka na taata wo leeta eno bujja tugende gibanzaala omusajja naitaka tutajja kuleeta okazi tugende wali kiregeeza omuwala agenda omuvubuka nga si gwayagala wabula alina influence ya maama oba kitegedde kakati bw'olaba sitori yonna n'omuwala bw'omutunuulira nga kitegeeza teyagala muvubuka oba otegeeza kokugamba gende wama bakuwa ebintu byo waloka video kenalabye tanka weri awawe rugende bagikuwa ogitwale era naye nagamba nje wakupa bintu byange kikanzije Yesu alaba kivuma bamuvumire bwavu bwebukoze ebyo biki si olumu sina bwavu yanaba omuvuka bamukriticizinze nnyo abanja atya sente naye kati omuvuka akola atya bamuwa ebintu bye naawe wagira omuvuka bamuwa ebintu bye babanga omwana atagala kufumba takyalina yamugamba nze sikwagala era omukutakwagala nti siyagala kubeera naawe gende bakuwa ebiki ebintu bye biwawayo ate bano basiraamu bagamba kikirizo tekirinako buzibu oba otegekegezako okugamba nze nva ku nze babinga obumanyi gundi yange saabanja omukyala omuyimbi wa gospel w'amaanyi Kampala bamalirawo bamalayo wagwayo nezigwayo nezikiza kimpeddeyo lwansonga ndaba ndawatya ngende ntaka okubanja ebintu nze nga sikisobola singa bwe byali bibanjibwa wali ojja kubibanja nange nejja kubanja gome binatwala kayomvuka yatwala bitugo omanyi tubinatwala yasiisa jamu okuva ebusega mpaka ekyengera ng'ogenze kwanjula naye kati nekyokubiri naye naselesonga ojjako nekyokuba nti enzikiriza nekyokubiri walitukanoogamba waliwo kyogamba batwale nti nze waliwo ekintu nze olaa newe bamukwano gwange nga nkuwoze sente zange bangi bempoze sente natuka mubanja nafuuka mulabe olomugane manzireke zitwale either nga zimulemeredde ali natuka kwekweka bwekweka naye kati wakya nekweka ayinza n'okufuuka omulabe. So what could be the lesson in this? Kati ekintu kino kiri bwe kiti kibeere bwe kiti naawe omusajja tomalaga papa kugenda kukyala wa muwala nakugenda kwanjula omanyi omutata kwagala omulaba kiriza obugaane ki mubanga lwoteekateekeramu ebyo nabina mukolo na biki oba otegedde nti otegedde
kubana yenyini alina we yayogedde n'agamba nti alina we yatuuka ng'abiraba yenyini yakyogedde ayinza obba yate okustopinga omukolo kati kyekyo kubanga mikwano gya n'agigamba ddamu omugole yekyanzi kati ebyo buli wobeera era gambagambe ebigambo bino buli wokola obufumbo ng'ofumbira oba owasuza ku banaŋŋamba ki abasajja banaŋŋamba ki emikwano ebyo oba onaabona bufumbo nga bo tebaliiyo ng'ate bewali oyagala osanyusa yes gomanye abantu bafumbo bangi bali nosanga omukazi ng'ali mu bufumbo abonaabona naye nga ali eri ate okuvaayo famire negamba ki mikwano gyange ginaŋŋamba ki naye ng'ali mu kubonaabona ali mu bufumbo alinga ali mu geyeena so kati ekiriwo omuvubuka buli wagenda nga beggalira mu nnyumba ate be bamuyita ndi jangu kati oyiguliriza okumanya n'omusajja yennyininyini ne chairman yadde chairman yagamba omusajja omuwa ebintu bye omuvubuka buli muntu agamba muwa ebintu buli muntu agamba muwa ebintu ate eri abaga nti mukopi eri abaga nti mukopi bakyo babyogera akala babyogera bwe banyira abayaaye olwa akavuka kiyekute n'akabuuza ku watu zonteeka the birthday yiyo yennyini onkuba ettaffaali akateka mukuba ebbulooka kubanga nze ndabye okwanjula so kwali kunemu tebatera ttanga naleta entebe naziraba kwali kw'amaanyi kakati gwawutaiko omugamba omukopi nga gwe mutu nawe nyiwe weeremereddwa okwetegeeka birthday era babyogera abaga nti mukopi be bakopi so abawala mugenda kutuleetera era babyogera byenyi be bayaaye musumba kino kiddemu okuleeta ensonga lwaki abavubuka tebakyayagala kumalaga papa kwanjula abawala bino abawala bye batandise ebyo ate eriyo omuwala akupeeka okwanjula olwaleero muganda wange edda omukazi edda we wagendanga n'okyala ew'omukyala oba omukazi omuwala naganja gatokyala oba nawutuuka eseera noga ti gyatugenda okwanjula kyalina kyabba ennyo nga kirungi omukyala osazewo ogende ewaabwe nga kitegeeza omukyalo oyo akwagala nawe nga nawe oba oli ogenzeyo ewaabwe ozimba n'okuzimba nomanya yes naye kati okimanyi toyinza nokuba oli mukuzimba nogane oyinza nokuba okyatudde bwoti otudde olesa ebintu baga nti kaboyfriend ko nokali ako kukyalo kakwekazze kali wali eri babadde nebaba kwenyini kumukolo gwo ne bakugamba nti wano mwakazi woyo yagire mu kasiki nti akasiki akabadde nti yasuze ne kamayiko so omusajja yandiyanjudde ddi wakati tutuuse ku level etanjulirawo kati nze kyendabye tutuuse ku level mmale kusooka kufukumulamu baana sooka obeere n'omukazi tutijja ozo tulina kati tutijja okufunya omukazi noteeka okulaba oyagala omulaga amaanyi oyagala okumanya akwaga tugende twanjule tonaabeera naye tomumanyi kubanga kangulama amazima simba bulwobeera n'omukazi n'omuntu yenna bulwobeera naye ebbanga omutegeera buli weakness bwayina ebibi byayina bibala ne bivaayo so bwaba taafumbe omumanya actually ndowooza vice versa n'omusajja kyekimu era omusajja ataabe mulamwa era omulabakakasa omusajja omwana olwekitopapa va ku bino byokwagandi because kati awala batuuse ku gundi ekola bweti yayagala bakola emikolo nga sibakuba nti ajagala ayakolaga banne sibakuba nti ayagala gwe abamu bwabanga mu kika nga tebakikolangako ayagala geti yasoso kikola mu kika omwala lageti mu kika zasoso kikola ki kati omwala asobola n'okujja ng'alina boyfriend gwe yali ayagala omusajja gwe yali ayagala nga yamuta n'afuna omukazi omulala kati gwe bwakufuna ayagala kuteekako gundi amaanyi agalage boyfriend musajja we oli amulage ti wandeka kati nafunyira tono yatute twakoze n'emikolo naye nanga akingiddemu nga tayagala so kati gwe omusajja n'osigala ng'oli victim okomekeza ng'oli victim ng'olyawo kyokka abawala okimanyi abasajja bangi bagenze ne bakyala ne bakola n'okwanjula wangi n'akomawo n'ayokana n'omukazi nasigala nga asasula amabanja nali nkirabyeko emikolo menyo gye nkoze olwo omukolo gwe nakolako twayawo ku makya nga gwawedde eggulo omukyala najja n'atusaba ebifaananyi nze nali mbawadde vidiyo ate nga nze omukolo nze nagwogerera naye omukyala najja nagamba kadi zamakwateko ebifaananyi zonna muziriwa muzimpe kadi za mitwalo emekameka eno tumugamba zaali kadi 2 tuli kadi ya mitwalo 2 nagamba yo kale ngenda bawa 3 nakwata emitwalo 6 kadi 2 nagamba nazimenyamenya mu maaso gaffe natwala emitwalo gyaffe 6 nagamba mukyala ndi guno omukolo tegwabaddewo tegukolangako nze twayawukanye omusajja nasigala nga ali mu mabanja mukolo guwedde kugambe bangi bali mu mabanja ng'omukazi gwe yagenda nayanji ne yamwanjula kuba okukyala nanga bamala enaku 2 n'anoba n'akwata ekkubo n'agenda gwe n'osigala ng'oli mu kusasula amabanja nina gwe nalaba ku kyalo ewange eyo omuwala yagenda mu mukolo bamwanjula nga ali lubuto lwaka boyfriend ako ku kyalo agenda okutuuka ewa omusajja myezi 2 ng'alaba olubuto oluvaayo lukulu bwe luti
ana kabeera naawe oluutu lukomedi gende wammwe naye ebintu ebyo basonyiwa bagamba mulimu abantu abonagamba kakite sina kyakikola zirandya ku buko nkizudde wali myezi ebiri ng'oli lutula myezi 6 kale bwola baba bafaaki nkugambye abasinga bafa ofunye oli lubuto abasinga bafa kitiibwa kati gambye wala bangi abanjudde abasajja mu mazadde baabwe nga tebabaagala ensonga yakisooka agamba kamba tuwa one kambere amenye record mu kika kye waffe ngazasoso ne ku kyalo kye waffe ekanabulemu nganzenze kakozeeko omukolo ekyokusatu kangira omusajja no wokimenti wala abakazi abawala kino kakigenze kindako n'obujulizi mbamanyi nga ayakatwala abasajja nga bana n'akatwala babiri nze omuwala nga ntwala acha wasooka awaddako kumegana n'amutwala naye n'asasula ebintu ogumuntu agukolera mu maka gye bamuzaala ogumuntu agukolera mama we gye yafumbirwa muwala omu nga yakakyaza abasajja abo nzigwe muyina banna musumba tuwunzikire na kino obufere obuli mu laavu businze kuleetebwa baki bawala balenze katulite obwa film star ega kati kwe jakiyayi bani abasinze okupromotinga ebyekiyayi baade bakyala baade basinga bikola kati n'abasajja bagize ne bagamba nedasi nabo batabusi kati byakiyayi andi kati byeibeta byakiyayi kati andi kwanga omukazi omusajja kala ajja bwati n'akutulula bwati n'akulaba because okubanga abasajja kati bayize gundi wabakwa n'omukazi amulanga mulungi nnyo nga buli amwetaaze wabanga bano abalina makasente se bana njoka mulimu abasajja bafuna obusente sente amanga ababuloka n'abasobozi ajanga agamba ngenda naku bbiri ng'ataka kugamba ajja kukyala wasenga wamu esagala meeting ngize ngenda kujja ng'ali serious obanga jasagala wini ali serious ali mu ziwini ayagala funa wini ng'agenda akwata busuka nananga yakakula atabanya yadone week no week wisebite zinawera ng'amugenda amukyala teka mani yafunye omusajja bannange olumalaga muvaayo okitegedde ngataka kubeera naawe kasamala okufunisa olubuto pa ng'akyusa embeera akuleka muzigo otaka n'okumanya nti bujja ayina omanyira nti nze mukyala wange kajaali atali kukuleeta ebibozibozi oli lubuto ate amaze okujja ewammwe tokyekyusa kati abakazi oyo badde babikola kati n'abasajja babikola actually kati bonna bayaayi kale beki ebikulosinze kati biri bombi musajja na mukazi bonna bayaayi bonna nkugambye ate kati abasajja bagenda bazooka babwala abo abalungi baganye ebirungi ateka kujja nga ateka kutwala bibwale bisagalasagala kyefula kya bbeeyi kyagala ebyokulya bya bbeeyi talekana nawe ng'abikugulira olwo santi kyagala okyolemu za bbeeyi naye kati osobola kwetwalayo banaye abawala mmwe nze ngina ku example nze ina mutabani wange muyita mutabani wange yafuna omuwala mutabani atunda ngatto mukozi ng'afuna ekiwala kirungi nnyo abadde naye omukazi ayagala bintu bya bbeeyi era nga bwobimanyi yajjanga ngamba ti munaye musumba ti mukwano gwange sina mulokole wabula jasima muyita mutabani wange atera okunkolerako ku bintu ebingi kajjanga ti munaye ti omukazi agamba nakoti gye natunze yakongera mu ngatto zange yakusuubula nga nzijja China ndeete wano e Uganda naye omuwala ansobedde agamba tuguleko emmotoka musumba ndaba bonagulako emmotoka zigwawo bugwi emugamba nkugamba ekigambo kino nti omuwala oyo akugambye nti omugule emmotoka nti wamunyonyeddemu ssente ekyakoleteddwa otunda poloteeyo nabikunya ne mukono gwange ali China amumanyi nemugamba oyo watalina kyagenda kuzimba tagattako oyo nemugatogeza n'ogula emmotoka nemugamba kwata ogenda osuule akwata ssente n'alekawo kokezimu muyalya kati nga bonolekawo nti milioni 5 zisigaddewo namugamba tugendeko ekalangala kulya ssente zinettan tugenda tuziryeko ekalanga tubeereyo kalangala nga mukyala we oba bano babeera bonna waka mukyala wawe andi olwo ne bano betuleeta ati ng'abeera naye naye nga ayagala amuwase oba kitegedde ye nga tamulese nga n'engoye ze gye ziri amulese babiri bezimbe bavubuka nga twezimbe mpolampola okitegedde babeera bonna kati mu lumu sente nazo nazikwata n'asasula edduuka eddala kati lumu baba bali awo nga omanyi nti ogulira ddala ebintu omu yali yagula ebintu byonna bisenga biteeka mu fridge agenda okudda emmere tekuliiva namuga tianafuwe kumete ate waliseeva ayi enyanya mweziri n'entula mweziri n'eguuli wanditekanyiza nga tutekanya sente wazikotekwasiza nozikota noziteeka eri muti yakobako kyo nagala nagaba mikwano gye tumugaa naye nkubule omusajja gwe nina musajja mukopi yakute sente zonna n'abiwulira omusajja agamba banayo manyi
nemereddwa okubeera naawe kwa azamukola ebintu bingi naye bw'ava ewuwe n'afuna omusajja nga mukulukulu bana balinamu mamotoka biko omwana ayagala mumotoka omusajja nga amukwata magezi apartment emitwalo 8 ng'abeera naye amugulidde kiri n'amukuiseera olubuto omwana n'azaala yamuleka mu ddwaliro n'atema omugagga n'atema ate kukumunonya mukwera amusonga mamenzi ni musajja mufumbo badde kusaba ekiro tonkubiranga simu lina mukyala wange omwana agenda obizuula abinyumiza namulinatomirako kino namugamba nedda nawe ayitirira wali agala nyo ebintu byebbe naye twali tutandise namugamba naye kati nzo ndaka ni maduuka aga kavuka kati seta ayina amaduuka aga nemmotoka ono gye yali akati omuvuka motoka agikola so singa yakuba nabeera nemuvubuka we emmotoka gye yali ayagala yali ajagifuna nga teri amugambako musajja talina mukazi mulala bbali nga kugamba yebegerako buki kati bwebuziwa butakumiikiriza obuzibu tulina kino kiri kimu twaganye ebyamangu kabe muvubuka navuka lubaleero babakozesa ensolo kwagala byamangu naye abawala ate bo bakisusiza nnyo bakisusiza baagala ebyebbeeyi ayagala mikolo olumukwana bwati akusabirawo omukolo ye tonaba kumanya ki ekimuli mu bwongo tomanyi bweba museze basimuseze bebasinza okupromotinga ebyekiyayi nnyo so kakati oyo muvubuka bamuwa ebintu omuvubuka bamuwa ebintu naawe owagira omuvubuka bamuwa ebintu babimuwe ate omuwala yamugamba nze nze n'omusajja wange omala genda newaffe bakuwa ebintu byo omuwala alina lubuto anti olw'omusajja oli kale gwe munnange bwoba tolina mutima ngaffe munnange kunsonyisonyi munaye naye ekyamazima kiri nti ebyokumulangira nti mukopi nti biki byonna bibaawo omusajja bamuwa ebintu nze nkola okwanjula nze eri mwogezi wa kwanjula ndabye abasajja engeri gye babonabonamu okutuukiriza omukolo gw'okuggwa sinze nakugwogerera wagulimu wakati nokola bukimu yonna era ne wakati mukuguteekateeka nanze ng'ampa amagezi esaawa zo ndi kutegekwa tulina okwanjula kwe tulimu naye nalabye ku bajeti ya miliyoni aga naye ndi ku saidi ya mugole omukyala gye tuli famire eyetaagaga okuliisa abantu cooking kwekala ebyo miliyoni 3 n'eki miliyoni 7 kubanga omufumbiika wa 3 emmere gye banaalya biki bigenze mu 7 decoration yekayeka ali mu 15 miliyoni 15 omwogezi weza wa 3 ebikozesebwa ku mukolo okolawo ebirala endongo kamu kitundu ate katubulabira abantu bamanyi okola bwe bati yukira kiriza ogaane g'omusajja saidi y'omukazi olina oteekayo sente actually goyina ebintu ebisinga goyina obikola era ne mu vidiyo z'omuvubuka yagamba nti maama yamugamba nti ebintu omukolo engeri gye mukukyusa okubadde gw'okubeera eri kati eno ffe twetegese bulungi tuweereze ko tuweereza abiyo nabyo nga nekula stimomenti nekula stima bagujja eri baguteeka eno ne ku mukolo kwennyini nga abako bali ku layini basimbye mbu omwogezaje namukubya akama namugamba odijja ajjeko ebyuma tebanamusasula omusajja nakwata mu nsawo nezituuka ku dijje nazzaako ebyuma esuupu nze ndabye emikolo gwebirimu ate kati gwomanyi n'obulumi ndabye obulumi tone kyotamanyi ndabye ba service providers wetusigala nga tubanja mutimbi nasigalayo akakadde omwogezi nasigalayo nga abanja 5 abanja akadde omufumbi nasigalayo bubiri omusajja nasigala nga asigadde ku muguwa ku nkato bwati sene z'abantu abamu ozala kino koto kyali anemu anemuno ngaki okimanyi sikyankukategera baido kyogereko okimanyi tewakyali anemu zane mu tezikyaliwo ogenda mu anemuno kingava kubanja ate ogera oba ku mukolo ka pressure zikutta ekituufu kiri nti eyo family sigimanyi nnyo n'omuvubuka simumanyi nnyo naye bamuwe ebintu nze nditemu bamuwe ebintu nange sebo bannange omusajja mumuwe ebintu bye maama w'omuwala oyo kkiriza nti wazaala omuwala omuyaye akuvumaganyiza n'ebyawandika ebayogera nti omwana omusiyandibagiza bintu omwanamuyamuganagatkisebo nzekoyo kola ki okuwa sikwagala ekiro kyenyini kyamutwala yesula ku masimu ng'akubira musajja we mulala saayo okwepiki etuuka nga tewali mulamu ali ku masimu simene Isaac asime muntu Isaac asime gagwalinayo omulala maama ebyandikibwa bigamba nti omwana omusirisi avumaganyani nyina we kkiriza omwana w'omuwala oyo akuvumaganyiza
Nemkwate ebintu byomusajja ate kyokwe byokumuga musibe babanodde ko bamusibiyeko n'ebyo tebikola makulu mukwate kwasa ebintu naye n'ekirala njagala omusajja abeere basobola n'omuyita okwekalambiza si kirungi boogere nti munnange kale mwana yatuswazizza tetuna kyakukola naye entebe ezizo nze zibaddewo netanka yeeri naffe twateekamu omukolo naye nga temukozesa malala kubanga omusajja omuvubuka naye alina obulumi n'ebyo kubikwa si bukopi nti mukopi oba yeetaaga bintu alina obulumi wo kyekitegeeza okubanga wakwata omukazi n'omuteeka mu kimu kyomuteekamu genda obijeyo nakulakano kati alina gwayagala omuvubuka mutuufu ate nga takomyeko ekyo alina lubuto omuvubuka mutuufu nnyo 100% era nze nange ngamba nti bannange byonna byonna mubikole naye omuvubuka mumuwe ebintu bye omuvubuka mumuwe naye omwa temumuwadde byonna kubanga of course ntebikyalisisuubira naye abyagala byonna naye waki naye awulira wabeeko ekidda kusaidi alina obusungu ali disappointed bino ngoye bazigabana bikiri kiki bino ebiramu ebikyayimiridde mukwate oba kasawo kaswale kakyaliwo akatanasalwa omugano temanyi munange ekisonyiwe ekyo nekivaawo wabula kyo amazima ajja kubanja ebintu naye n'abazadde abakyala mulekera okukuta ennyo n'abaana bamwe bali mu kola nsobi mubawule buwabuzi ate nomoneka agamba ekigambo kino sina abakyala wakati n'abasajja abayonoonese kokimanyi nti abazadde bonna abasajja bayononese funa omusajja omugagga ne batamanya omusajja ofuna omusajja omugagga gomanyi omuntu gwe omanyi abaana abafunye ebizibu kwagala kufuna abasajja abagagga funa omusajja omugagga ffe tuve mu bwavu atukolere ekkubo lyewaffe nosigalako omwana obonabona naye nga abazadde bokwabo baalya bafuna bye baafuna gwe naye nga gwe tebamanyi gwe kyoliko abantu bange kuva mu ggwanga ne Netherlands mbatumiddeko ninaye mukwano gwange eyo mu Netherlands ali awo mu kibuga Amsterdam ali Amsterdam kutumiddeko nnyo mukwano manyi watambudde bulungi watuuse bulungi Kampala bwato bwabeera yabaddeko Kampala wano naye yazzeeyo kutumiddeko nnyo n'abantu bonna abatulaba okusinza mu nsi zonna abaana abali mu kiyumba abaana b'ekiyumba mwe muli bazira nnyo mwe muli bakabi salutius bannange bagamba nange mugume bagamba eddungi liva wala mwetemuke kabavume kabete bakadaama kabayite byonna byabayita naye gwe manye kyakutwala genda okole noonya sente jangu obeko ngeje weezimbamu wabula ne kano kanka bagambe sente ezo obanga ozikola nga tosiweesiga kuziweereza bbaawo oba oluganda afuna omuntu bano abantu basekinoma abebweru omukwase muli mu nzinzimbira wankola kino nekiransaba temwesiganya ab'eŋŋanda yes yembadengeza koleeta nze namukwano gwange yalitaka okumala ebbanga sente ng'aziwanga maama we kino kyekugamba ge mazima omuwala yali afudde n'okufa ne tumusabira babaloga omuwala nga maama we yennyini yamusala yamuloga ne brother we nga sente bwe yazifunanga bwe yaziwanga maama nga maama zikwata nazo kati nga maama yaganye omutabani ate ng'omutali kyadangala kiri wano waka kati nga omutabani sente bazikwata baziwa omutabani maama omuwala agweza maama kubanga we yeesiga nga omutabani nga maama n'omutabani aziwa omutabani azimba nnyumba ye azimbamu nnyumba ye na mukazi omuwala agenda okujja bwati nga kugambye yagwe eddalu wali bamusudde omuwala atuuka okwagala okukomawo ewaka alabe ku bintu bye byabadde akola bikibikinga bamubuzabuzabuza yali nagwe eddalu ne tumusabira byaddala banange temuwuli abaana abo bali bubi bakolera mu mbeera nzibu abawarabu babacunya abawarabu bakola balina bentera osabira benjogera nabo nomunaga musumba omugongo gunzitanfa omugongo amagulu baba bayimirira natagenda muye bwabawarabu abo amala okukola emirimu gyo wano ku nyumba wano naye babane bakukwata bagamba genda ne ku nyumba endala eri bwakyala bw'aba akyadde agenda naawe kujja akyadde bw'otuuka eno neokola emirimu gyayo nengamba banaye tuliko era mu bantu mwaba ya sente z'abaana abakali mu biyumba bantu mutemulira bamu nakijja n'okulaba waliwo omuwala yampeereza sente ye ng'ayagala mugulire poloti bwe namugulire poloti n'agifusiima n'agamba kati taleko omuteekeramu ekizimbe kye kyawedde era yasiimye nnyo agenza okujja nga ennyumba ye matiribona naye lwakuba yadde agizimbira mukadde we naye nagamba saagala kubawa sente nga bo tebajja kuzimba nze kinzimbira ate muno nga tamanyi naye yandaba n'okukya nagamba gwe nkulaba era kino anange kyembagamba ozikwatoza ab'eŋŋanda kisooka ab'eŋŋanda benyi tebaagaliza bamanya nti ogenda kujja ogenda bafuukira ekizibu either basobola n'okuttirayo bakuwenza ekyokubiri boyfriend oba girlfriend abantu nabo bazibu nawe omufu nabo oba boyfriend ng'alina abona bw'alina eno n'akwata sente ate kasikyakalamu na muwala oba n'ozikwata n'owa girlfriend kumba alina ka Isaac ewa ebbali
at least okwata mukwano gwa bulaba chimwa nti mukwano gwo okimanyi nti mukwano gasobola okukola ebintu okusinga ne muganda wo kituufu nze sigenda kulima nze ninaabye emikwano gyange egimberawo n'okusinga abooluganda bange so lowooza nnyo ng'osindika essente yo tetugamba mbu oba abanganda mubaveeko naye mulowooza nnyo tukyogedde okusinza ku maziga ge tulaba mu bannammwe abasindika ssente zaabwe ne bakola ki ate ne olaba nga babonaabona Esther Kirabo yangambye ngenda kukola omukolo gwe ali bweru eyo naye ngenda kutwala mwami bwe kukyala Mityana Makwanzi so tujja Esther Kirabo nkutumiddeko nnyo omukwano gwange ali bweru eyo ogi wange myaka jadda secondary 2007 secondary senior 6 maye sinza njikola 2007 siri wakakati nanga ndi mujamakula oli veteran 2007 nali manasina 6 oli legend kale tetugenda kusokawo wano tukoze ebintu bingi nnyo katusoke tubaweemuuko awo ate namuka naye subscribinga likinga commentinga waliwo abantu business tukubireko ono musumba abeera ku church bweyagala kusabirako bweyagala kwogerako naawe osobola omunoonyako oba bwe ku namba yange nti ayinza okufuniramu ate abalabe naye watofuddeyo oyinza ogidde ogigaba naye kyemmanyi ku bantu ba Uganda ngenge bamanyi kyogedde kituufu naye nze akwagala antuukirire lya bbanga wajagala omusajja wange mulabe mwesiga wali buzibu bonna ku Sande n'ogenda bira ku kyaki ku Sande ngenda kubeera awo omutu nawe Pastor Tom waliwo kyaki eri awo wa musajja wange omita Pastor Joshua Nkusungu kutumidde nnyo kati ali bweru era nze ngenda okubeerawo yagenze bweru ogenda oweereza muyinza era sonkwaniza ojja kujja tuweereze nafunyedde n'ekyawandiikibwa kyengenda okuweerezaamu abantu Sande eri nafunyedde ekyawandiikibwa era Pastor Joshua nkwagala nnyo oli bweru oli mukuweereza tusaba Mukama otambuze bulungi awule tulina n'abazungu abaze abagenda webali tulina kuba ne conference nja kubuulira ku bantu abatali bakakkamu na mbeera gye bayitamu abantu abatali bakakkamu ngenda kuwa ekyawandiikibwa ngenda kuwanuuza nnyo embeera eyali ku booluganda abasatu Lazaro ne bannyina ababiri Maliza Lazaro bwe yafa namugamba Yesu agenda okujja nti singa wabaddeyo wano omukwano gwo